maaso omukulu gwe bayita Willy Mukabya negumahi Willy Mukabya y'omu ku bayimbi bakadonkamu bamusanyusa abasobola okuba ate nga bakyekuumidde ku mulembe. Ennaku zino Willy Mukabya yagenze South Africa we yasitulidde okuva mu Uganda yasibye dreads. Oyinza okugamba nti tobikkiriza nego oba okebeddeko ku bifaananyi nga bwe bitambula. Willy Mukabya yasibye dreads, si kubyambala bwambazi nga bagamba nti waliwo bidreadi ebikolere nti oyambala bwambazi. Zino bamusibye emiguwa Willy Mukabya. Oyinza okwebuuza Willy Mukabya ki ekyamusibizizza enviiri n'asiba dreadi nga zigwa ne ku Willy Mukabya. Waliwo oluyimba lwa mutabani we lwowulidde olwe bayita Mulembe ki ne Mukabya Junior. Oluyimba olwo bagenda kuba ate bakola video era kye kyamusitudde okugenda South Africa gyasobodde okuba ate nga akadde kano akyali bali mu kushootinga video eyo ne ba director ba videos ab'amaanyi. Ne mu weekend era omukulu Willy Mukaddeko n'ekivulu yabaddeko omukyala Shakira Winnie Nwaji ababadde South Africa nga basanyusa kuba na Uganda bawangalirayo. Willy Mukabya twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko atubuulire ku lugendo lwe e South Africa ne mutabani we okuba ate nga atandise okuyimba. Enteekateeka n'asobola okuba ate yagitubuulidde bulungi n'agamba nti omulembe oguliko ayagala abavubuka basobole okuba ate nga bategeera byakuba. Akadde kano yabaleetedde mutabani we gwe bayita Willy Mukabya Junior. Nkutegeezaako no mutabani wa Willy Mukabya Junior awangalira South Africa era gyasobodde okuba ate nga abeera naye endongo agitandise mwaka guno naye ng'amaanyi gayina ennaku zino. Ayaya kati Willy Mukabya wuuno ng'atubuulira ekyamututte South Africa agamba ne mutabani we asaba mumuwagire mu mbeera yonna. Amanya n'eddoboozi Ssaabasanyusa Willy Mukabya mbalamusizaako mujje baleko mwenna abawuliriza ba radio yaffe eno eŋŋanzi. Mpozzi nze kyenjogera ku music kyovudde olaba nga kyovudde nvaayo nkwate mutabani wange muyiseemu ebyo bye naali agadde music abeere ng'atambula. Banze ndaba nti music atandise okuwaba naye kankwate mutabani wange ye muyiseemu obubaka bwonna bwe naali badde nsobola okutuusa ku Bannayuganda kuba ye akyali omuvubuka omuto ate yatambula n'omugigi ogwo era ye saagala ate awabe nnyo yadde ayimba music oyo aliwo kaakati naye aleme kuwaba nnyo ayimbe naye nga nawano asigadde ku mulamwa. Ekyo kyennwana ennyo okulaba nga kibaawo. Mpozi ekyene South Africa nagenda kukwata oluyimba luno lwe twayimba naye Junior. Nagenda tukwate oluyimba nga twagala tulukwate ekifaananyi kyensuubira nti ekisinga obulungi era tuli mu kulukwata bwe tulumaliriza Bannayuganda tugenda kubeera nga tulubawa. South Africa nnungi nnyo era terina mutawaana gwonna. Mpozi tulina ekivulu kyaffe kyetugenda okukola. Waliwo ekivulu kyategekeddwa bakyeyo nga kyeyo festive nga kyo kigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 16 Desemba. Kigenda kubeera ku katikati Mpozi ne Masaka kyetusuubira nti kigenda kubeera kyamaanyi nnyo. Kuolwo nno lwensuubira n'okwanjula mutabani wange mu butongole abayimbira obuyimba bwensuubira nti kati ayinawo obuyimba obuweze sokedde atandika kuyimba. Bonna bwe mutanaba kuwulira mutanaba kumanya nammwe Bannayuganda ndowooza ko olwo lwe munaamukakasa okukakasa nti ddala agenda kuyimba. Willy Mukabya omukulu oyo ng'ategeeza nti waliwo ekivulu kye bagenda okuleeta bankuba kyeyo okuvaako mu nsi ez'enjawulo. Bagenda kuba ate nga balina ekivulu Desemba 16 katikati bagenda okuba ate nga bakikubira baveeyo bajje ku Laston nga 31 basobole okuba ate bakitambuza. Willy Mukabya akyatunnyonnyola atugamba nti yeebaza bannamasaka abasobodde okuba ate bamuwagidde n'Abannayuganda bonna. Agamba ne mutabani we mumulabiranga ddala. Nebazanya abantu b'e Masaka olw'okumpagira naddala. Nze bannange mwebali mumpagidde nnyo ebbanga lyonna mumpagira. Bwe nzija mu bivulu ndaba obuwagizi bwammwe njagala nno n'omwana ono mumuwagire nga nze bwe mumpagidde. Kubanga mumpagidde nze nsiimye sitoma ate kubanga nakati mukyampagirira ddala mwebale. Mpozi ku ludda olwange music nkyamutambuliza ddala nnyo. Nyinza okugamba nti ate kati obwongole businga okwesera kubanga kati ninawo obuyimba obuweerera ddala nga tebupya tukutuku. Nga mmaliriza okuteekayo eno vidiyo y'omwana Mpozi nange nteekateeka okuteekayo obuyimba obupya era nga mu obwo obuyimba mwe muli akayimba
kenatumye sente n'omukazi. Ate waliwo akayimba akalala nako nga nako kapya akakwata ku bano bamaama baffe abatukuliza abaana basingomaza. Obwo buyimba nabwo ngenda kubuta ndowooza bwe bujja tuliisa Christmas. Nkyagendera ddala maaso South Africa nagenzeyo okukwata video naye nkyali Munnayuganda omujjuvu era akyaweereza Bannayuganda era nkyakolera ddala ebyo bye beetaagira ddala. Willy Mukabya yasibye dread akadde kano olw'okukola oluyimba mulembe ki. Mutabani wa Willy Mukabya leetogeddeko naye atubulidde olugendo telubadde lwangu naye agamba sodo okuba ate ng'akitambuza akoze collab ez'enjawulo. Wulira ebigambo bino. Mwenna Abannayuganda bannange mikwano gyange baganda bange abawuliriza ba radio Enganzi ey'Akabi Centenary FM e Masaka na mwenna bannamasaka banaye mbabuuzaako ng'ababuuzaako yenze Mukabya Junior omwana wammwe muganda wammwe muzzukulu wammwe awangalire ne South Africa mu kibuga ekikulu Johannesburg. Mpozi n'omukulu Abani nkwebaza. Olugendo lwange mu music lwatandika nnaku z'omwezi officially okubatandika okubasomololera music natandika mu mwezi gwa April mwaka guno. Nensumulula akayimba kanza kufa era akayimba ako nsubira mwaka agala ne kakola bulungi nnyo era nenzizako akayimba nga bakayita level era nako ne mukagala Bannayuganda ne kakola bulungi nnyo nenzizako akayimba ne kalifa akaliko kati collab yasooka era video jeri ne audio era yali mu kutambula essaawa zino kati nenzirako luno lwe tuleeta ne muzeeyi oluyimba lwe bayita mulembe ki era tuli mukulu kwatira video wani South Africa ekintu kyetwabadde tulowooza nti kijja kuba kirungi ku maaso g'abantu ababadde basubwa ennyo muzeeyi mu video ez'akabi oba mu music ow'akabi. So yasazeewo addemu asumulula ekintu ekipya ekigenda okusigala Bannayuganda ku mitima nga naye akisumulula na mutabani we of which nange nkyebazanga omwana kubanga abazadde bangi ebirabo baba baagala okubiwa batabani baabwe ne bawala baabwe naye nga tebalina kirabo kikyakubawa naye nze kino muzeeyi kyampadde nange nkireceive nzera musuubiza okukikwata obulungi n'obutaswaza Bannayuganda n'obutaswaza kitiibwa kye n'okutambulira mu ekyo ekitiibwa kya music wa Uganda okumutumbula okutuuka waggulu. Muzeeyi omulimu gwakoze ate nze ngenda kugwongerako ettoffaali okulaba nga music wa Uganda atambulira ddala amawanga because okumperera mperedde ensomye andabiridde nensobola okufuna emirimu egisobola okuba nga ate gikola ebyo ebisobola okuzimba eggwanga lyaffe nga mpita mu music. N'olwekyo Bannayuganda musuubire ebirungi era okusomozebwa yadde kubeeramu naye ate okagerike kiri nti ndiko legend andi emabega kitegeeza nti ensobi zijja kuba ntono yadde nga sisuubiza nti tezijja kubaawo. N'olwekyo Abani tukyaleeta ebipya bingi nnyo waliwo kolabo zensuubira okuta maaso awo. Tulinawo kolabo ne Daddy Andre eyo era yaggwadda. Tulinawo kolabo ne Gravity omutujju era eyo nayo weeri. Tukyalina ne kolabo nyingi nnyo lwakuba nti saagala nnyo kutambulira ku kolabo nga bwe kiri nti ndi mwana avudde mu famire y'abayimbi naffe ennyimba zaffe nga ffe zemba neeyimbidde nga nze nazo ziba zitambula lwakuba nti kiri ekya kolabo nkiteekako olw'okuba nti nabo baba balina abawagizi ate balina style ya music abantu abalala gye baagala. Yes, kati nange kinyambako kubanga tujja associatinga naye nga mu byonna Abani tubeebaza olw'okwagala music wa Uganda, tubeebaza olw'okugoberera engendo zaabo abatandika okuyimba ate ne mubatambulizaako amaaso. So big up guys and we love you all. Mbagala nnyo bannamasaka. I love you all the listeners of Centenary FM and all the fans yonna gye muwangalira. Kyakabinyo nsigadde Mukabya Junior on South Africa mutabani wa Charlie Negoma